Sogo by'obulambuzi ogutegekeddwa ng'eggwanga lyeteekerateekera okukuza olunaku lw'ebyobulambuzi mu nsi yonna olw'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ogutandika e Kasese. Omukulembeze w'obusongola Kasaagama owookubiri Daniel Nduhura ategeezezza nti ekitundu kyabwe by'ebimu ku bisibukamu ebifo by'obulambuzi eby'enkizo era nga tebasobola buteetaba mu mwoleso guno n'ebikujjuko by'olw'olunaku olw'ebyobulambuzi. And the areas in Busongola here generate, I think, the largest amount of income for the state of Uganda. We have several national parks, of course, Elizabeth National Park, Chivale Primate Reserve, and of course there's other, there's over 7 national parks within an hour's drive of Kasese. Abakampuni ya Infra Promotion abategeka emikolo egy'enjawulo nga baweza emyaka 10 mu nsiike eno y'okutegeka emikolo bataddeyo emmotoka egenda okuwangulana olungi w'ebyobulambuzi mu bbendobendo lino ery'Olwenzooli nga bagenda okuvuganya beesunze. I'm very grateful to be here this moment as a sponsor and an overseer of this program. My interest is my girls out there. I'm a girl too. Maybe there's something that has happened to her can happen to me. Some come as a crying voice saying yes we can. If it's a no, then it's a no. And I want to raise girls' rights through handcraft activities. Jovia Mbambo akulira ebyobulambuzi mu kitundu kino ategeezezza nti beetegefu okukyaza omukolo gw'okukuza olunaku lw'ebyobulambuzi kubanga Kasese gwe mutima gw'ebyobulambuzi. We need to utilize nature that God gave us freely, but also to have our people organized to appreciate all this beauty and have them align themselves to benefit from the beauty that we have. Moses Junju ne Robert Kule, BBS Terefayina.